Hagi wali very pivotal wabera mu parliament ye 10 ko kulwanira eddembe ly'obuntu kujjukira ngo likakiiko kali aka human rights mu parliament at least okusinzira ku Moses Sembwa muwuddiisa eggwanga mulimbalimba eggwanga simanyi kikyoyogera ku kino mwana kungu basimbwa bakyali bangi kubanga musajja atusimbwa sandyagadde abamulaba oba abatulaba bamunenye asaana kusaasirwa busaasirwa kubanga apanga kyakulya era nga bwewalaba oli ayagala ntwamwokya sime twamwokya pasibe bade bamwitaani ayagamba ti Eric Mwesigwa naye waayitawo kabanga ki Eric Mwesigwa ebigambo byagamba nti ffe twabimukolako n'abimenyawo naga nti bansubiza be bansubiza bangamba yogera bino omujjukira nga alina Felix Kwaiji ushege kati oluvannyuma lw'okugamba nti bamusubiza betabituukiriza najjayo Felix Mwesigwa najjayo neyetonda nti bannaye bankako okwogera bino naye tebyaliwo so n'olusimbwa byayogera bino byonna kubanga ffe tuli batu abalwanira eddembe ly'omuntu buli omu naye bw'avaayo n'agamba nti nze aba NUP oba opposition balina drone balina ugamba does it ring a bell nti oli ayinza okugamba nti ffe tusobola okukwata abantu ne tubatwala makomera agaffe nga naffe tuli ku kakanja buli ssaawa babeera ku ofiisi zaffe bakwata abantu baffe bakwata bano kati osimbwa tomunenya era bamusanga mu kkubo temukuba temumunenya musajja wattu bamugambye ajje bampaledinge ku mukolo ogwandibadde ogw'eggwanga n'ayogera ebintu ebifaana bwe bw'owuliza simbwaga nti mwabavuganya mwamutwala e Nairobi nga mugende tukutwala mu ddwaliro okujjanjaba teyamanya nti mutwala ku press conference bwe yatuuka eyo ne muga nti yogera kino na kino nti gavumenti ya Uganda ekutulugunya era yakutulugunya n'ekutuusa ku mbeera eno era yafukambidde ne yeetondera President Museveni sebo saasira nalimba kati ebyasiimwa nga bwegambye bw'abeera nga omusajja mukulu agamba nti twamusitula ne tumutwala mpaka Nairobi ng'agambye atutte ku bujjanjabi n'abeera nga tumututte agambe ayogere nti bantulugunya kakati kale twamuturikinga ne tumutwala e Nairobi okitegeera ng'agageze ku bujjanjabi kati bwe baamuyingiza mu conference center ani yamuturikinga okwogera byayogera kubanga bamuturikinga omutwala e Nairobi ku bujjanjabi bwe yandibadde alaba nti tumututte mu Aga Khan oba mu ddwaliro ddala lyonna nga bali mu press conference ani yamugamba nti yogera bino kugamba waliwo ebintu byolabira ddala nga kubuzaabuza kati ng'olwaleero bwe yagambye n'agenda mu maaso ku mukolo omunene ogufaana bwe gutyo n'agamba nti nze bannange bankwata bukwasi era nja kukubira ebirala bingi nnyo obulimba bo tebusobola kuwangaala era nkasa bulungi nnyo tibyayogedde byonna bya bulimba wazira yayogedde nga bamufubiza kaseete yagambye president njagala nkusinkane nkubuulira ebisingakaawo nga kitegeeza njagala nkusinkane nkubuulira ebisingakaawo onnyongera okundabamu so lwekyo siyandyagadde bannayuganda ekyo kibayigitama ekigendo ekyokuttattana ekifaananyi kya gavumenti ekifaananyi kya gavumenti okitta gavumenti ojjukira bulungi nnyo bwe twali mu Arua owekitiibwa pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bamukwata ne bagamba bamusaza emmundu ogwo musaza gwa kirawa ogwo kumusanga n'emmundu so ebya gavumenti okwagala okuteekawo embeera eyagala okulaga nti bano bali mu kutandika kwonoona kifaananyi kya ggwanga bweru ffe tugambye basibe abantu babakwate babatte rights ozitegeera abantu nokusayiraliro bakyali mu makomera ebyo byonna binaffe tubikola abantu ebifaananyi bino olwaleero ensi yafunda nti kokola wano katono nnyo kasasana ensi yonna kati ogamba otya nti ate ffe tutattanya ekifaananyi nga mmwe mukuba abantu mmwe mubatwala mmwe mubatweka mu drone Honorable Nsegumire Moses Simba wamulabye byayogedde wabyewuunyiza Moses Simbwa sobola kwewuunya byayogedde kubanga bikolebwa era sisobola kugamba nti Simbwa ayogera bulimba kubanga musajja mukulu ate yabadde ayogera eri ensi yonna ate yabadde abyogera bwe babituusaako nolwekyo ebigambo bya Simbwa nyinza obutabitwala nnyo nyinza obutayongera nnyo okuexpandinga reason being nti Simbwa tegwabadde muzimu yabadde muntu ayabadde ayogera byategeera
ayabadde aliko obuvune bwali ayabadde omu kubagenda e Nairobi ekibuuzibwa kiri nti mukulu Latifu muganda wange Simbwa amumanyi bw'aba amumanyi amumanyi ngani yagendako e Nairobi. Those are the questions ziteekeddwa okubanga zibuuzibwa okujustifyinga ensonga yani esimbwa oba mulimba oba muki amukyamu. Let Nope come out egambe nti ffe Simbwa tetumukola tetumumanyi ne Nairobi gyayogerako conference eyo tebeerangayo kubanga ebintu byetwogera Nairobi gyetwogera e Kenya conference lweyabeerayo emanyiddwa omwezi gwebeere gumanyiddwa siba kiri ffe kitwagala argument tetwetaaga tugende nnyo mu arguments ezo counter accusations. Simbwa waali yayogedde Simbwa amanyiddwa ku sayidi ebbiri ku NRM ne Nuupu ani amanyi Simbwa okusinga. Simbwa yazze ddi NRM emutegeere Simbwa yajja ddi Nuupu emutegeere. Those are the questions. So nolwekyo ebigambo bya Simbwa saagala kubyongerako bunene bungi nnyo kubanga Simbwa yazze n'ayogera it is upon Nuupu now ogamba nti nedda ffena Simbwa gemwogerako tetumukola ki tetumumanyi. Ekigambo kya drone amazima gali nti Nuupu alina drone. Yes naawe omwoso okubeera ne drone bazikozesa what I'm saying kyenkugamba kyebazikozesa sikimanyi naye nkugambye nze nyina mukwano gwange Nyanzi Fred mukwano gwange chairman Nyanzi alina drone. Nyanzi alina drone. Yes nesigenda mugamba nti drone gyayina agikozesa kukola ki kutulugunya bantu kubanga drone gyayina motoka ekkirizibwa mu Uganda omuntu yenna asobola okuba neki ne drone nikamunye taxi kakati nazo drone zikozesebwa abasaabaze. So the issue of drone tetulina drone nze teyandibaddewo. Honorable tugaziemu katono tulabye allegations eza government yo oliwa NRM tulabyeko abamu kubavuganya nti government ya NRM etulugunya abantu. In fact abambaga nti waliwo bebakwata ne bamala essaawa esoba mu ezo zogerako ssemateeka nga tebatwaliddwa mu kooti. Haji ono twamulabako mu parliament ye10 nga bagenda mu kye bayita safe houses awamu ne bagaanibwa awala ne bakkiriza. Government mwolyo bajja owagira etulugunya abantu. Nze mbadde ne Haji Latifu ebbanga lyonna ebbanga ddene kubanga yali kansala abavubuka mu Kawempe nga nze ndi kansala abavubuka mu Kampala Central naye ebyobufuzi bye tubadde tubirimu ffenna sirabanga Haji Latifu nga bamukutte nga bamutulugunyiza era omusajja omulala ekiwaata kyo kinyirira emyaka gyonna anyirira bulungi okitegedde. Naawe kaakati tubuuza ekituufu kiri nti waliwo abantu abayisibwa obubi bakuuma ddembe kituufu nenkwata n'akwatibwa mu nkwata etali nnungi eri human ekyo gye kiri kituufu naye tekitegeeza nti omuntu bw'abanga akwatiddwa mu mbeera ezifaanako bwe zityo nti otwale branding the whole government nti yonna ekola bwetyo kubanga ne bwe waka mu famire zaffe mulimu abantu abayisa obulungi n'obuki n'obubi naye tekitegeeza nti eyo famire ebambi sisi ekitegeeza. Well Haji again waliwo allegations z'abantu ababuziddwawo ababuzibwako ennaku zino mpuli abantu boogera ku mukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaaya n'abalala byonna bigwa mu category ya kutyoboola ddembe ly'abuntu. Kikyamu nnyo era nkivumirira okutyoboola eddembe ly'omuntu kikyamu nnyo kubanga emitendera bwegiri egirina okuyitibwamu singa omuntu aba akoze ensobe n'ayetebwa mu mateeka ne gamuvunaana naye omuntu yenna akola ekiri contrary to that aba akola nsobi era nkivumirira nsekuvumirira yenna. Ekirala waliwo bannaffe amazima gali nti ate ne Latifu akimanyi Haji akimanyi nti waliwo bannaffe naddala abaana baffe betunoonya mu Uganda nga baafuluma dda nga bagenda dda e Bulaaya. Nsaba kufuna bulungi nnyo ate nti waliwo abantu aboogerwako nti baabuzibwawo naye nga bali bweru wa ggwanga nga bagenda bagenda ku kyeyo. Njagala kuwa ekyokulabirako njagala Haji Latifu atunnyonnyole kanso ya Nakawa bakansalas ejjudde kanso ya Makindye ekyajjudde. So abaana bangi sigamba nti abaana bonna betwogerako bagenda bweru kyo si kyenjogera naye ngamba nti waliwo abamu abagamba nti baabula
naye ng'ali mu streets ze Canada, ali mu Ottawa, ali mu America, ng'abantu bamulonda nga ali ku side emu eya Nuupu, naye n'abula, n'avaawo n'abula, naga gundi yabuze, naye ng'agenzewa, agenze Bulaaya. So ne bano abalala betwogerako abalala nti babuze, abo baba nga weebali mazima ddala, abaana abo nga bababuuzabuuza, gavumenti yababuuzabuuza, tukikyamu nkivume sekuumira yina, abaana beetaaga bateebwe, bavunaanibwe ng'amateeka bwe bakola ki bwe gagamba. Well, Haji Latif, mufunamu ki mu kutyoboola ekifaananyi ky'eggwanga nga mulimba? Ekyomukisa omulungi kituufu ddala Ssaalongo Honorable Ssaalongo Kibidi tubadde mu byobufuzi bya Kampala wanaye ebbanga ddene, era bwe yasalawo okugenda mu kyalo nagati kati kagende kukole mu byekyalo, ebyekibuga kyali biganye naye ebyekyalo ebimukolera bulungi naye olwokuba kati akiikirira ekyalo eky'Emityana, abantu b'Emityana bonna tubatumidde nnyo, byayogera ddala kansubire nti waava wano tebagenda mutula akakiiko ka mpisa mu NRM okutandika okuwolereza n'ogamba nti abo bakwata abantu engeri gye babakwatamu mbavumirira, kankusabire baleme kuyita mu kakiiko NRM, kubanga mu NRM n'ekibi olina kukifuula nti kiki, naye kwebaziza nnyo ojjayo ensonga eyo. Akati tetulina kigendererwa kyagamba tuvumirire tukyayise gavumenti. Njagala nkutegeeze tewali musomo gwonna gwenkanawa mu nsi yonna gw'ogenda kusomesa abantu kwagala nsi yo, kwagala nsi yaabwe, okuggyako ebikolwa gavumenti byekola byebiviirako abantu okwagala ensi yaabwe. Kakati wano bw'ogamba nti twagala kukyayisa gavumenti nga mukutta abantu, mubatulugunyizza, abakyala mubakutte mubayisiza bubi, muwambye abantu bavuddeyo nga batemeddwa bakubiddwa obuyingoyingo. Nga bw'ogambye nali mu palamenti mu kakiiko ka human rights, ne tulaba abantu n'obujulizi bwonna bwe baleeta ku palamenti engeri gye baali bayisibwamu. Kakati bw'obeera nga mmwe mubikoze in a broad daylight, kamera ne zibakwata, kati ffe tuba tukoze ekifaananyi ekyokuvumisa gavumenti. Bwana Nsengumire bw'agamba nti bakansala ab'enjawulo, tumanyi bulungi nnyo waliwo bakansala abantu ab'enjawulo, si bakansala bokka, abagenze ebweru w'eggwanga okunoonya obulamu busingako, okuba ekyeyo. Abo teri n'omu agamba nti bano baabula. Njagala bandeetere ku lisiti nti tulina bano bakansala b'e Nakawa, ab'Ekawempe, bano mugamba nti baabula so nga bali Canada. Abo tubamanyi, abantu ab'enjawulo abagenze nga bw'olaba. Olwaleero tulaba abaana enkya n'eggulu nga bagenda ebweru naddala mu Middle East okunoonya kyokulya. Tetugamba abo, lisiti yaffe eri very clear ku bantu ababuzibwawo. So n'olwekyo omuntu yenna okulowooza nti ffe twagala kuvumisa gavumenti, nga gavumenti ekola ebirungi, tekwata bantu, tebasiba, tebakwata nebatanga tebalina misango gye bavunaaniddwa, awo otugamba nti tuli bakyamu. Ekya drone, buli drone erinnya eryo bwe lyajja ne litandika okukyayisa emmoloka gye bayita drone, nti abantu drone emmoloka za bulijjo era zigula takisi, ekyo kituufu. Era naffe tuzirina ku Nuupu tulina emmotoka ya drone gye tugamba nti emmoloka yaffe gye tutambuza. Naye kakati olwo kye yabadde agamba kyogamba nti aba Nuupu bakwata abantu ne babasiba ne bateeka mu drone, kubanga olwokuba drone zimanyiddwa nti zikwata abantu. Buli mmotoka yonna ya drone kati ogyekengera. Kakati bw'ogamba olwaliro Simbwa mwesigwa gweyogedde. No, Haji. Simbwa mwamuparedingako e Nairobi mu press conference. Kyenjagala okukakasa abatuwuliriza n'abatulaba. Simbwa oyo yennyini ayogedde ebyo nefaana bwe biti. Era ye mwesigwa yennyini eyayogera biri. Ebyo gantu mutulugunya. Simbwa indako bwana Kibedi. Nakuwadde time yo. Indako. Nze nkugirayo kino. Mwesigwa okitegeera. Bwe yajja ku Nuupu n'atubuulira bye yatubuulira. N'agende wa Felix Kulayije nagati abo benyini bakwata bateekako paasi wayita wiiki 3 mwesigwa yennyini akola ki? Ono Simbwa ayogera bino byonna eyagenda e Nairobi ng'agenze kugamba nti bamutulugunya mu ngeri gye bamutulugunyamu. Bw'aba nga ye Simbwa oyo ate yagambye nti nali ku accident nga yagenda ne mu conference gwe bagambye nti bamutwikinga nti tugenda kujjanjaba. Bwana Kungu bwaba bakugamba nti ogenda kujjanjaba n'olaba nga bakutadde mu conference ne bakugamba nti yogera bino n'ekyo bakukaka nti yogera bino. N'olwekyo obwo bulimba bonna tumanyi gavumenti eno, buli gavumenti weerwako ennyo
etandika okulaba nti nkoze ntya bino ebikolobero byenkola okubizibikiriza nokyo kandeeta abantu ab'enjawulo bawe ssente bongere baagala okwogera. The question was very simple and clear. Ajiratifu musajja musomesa ate asomesa n'abaana baffe. The question is very clear. Simbwa omumanyi, simbwa amutwalako e Nairobi, simbwa gwe twogerako oba tomumanyi. Simple. Kati mwana nsegulumi ekyo kizembulungi nnyo. Simbwa oyo yennyini yagenda e Nairobi n'agamba nti yakola ki yatulugunyizibwa. Simbwa yennyini yabadde ejjinja n'agamba nti bankaka. Okitegeera ate simbwa yennyini yali mu conference n'agamba nti nze ayaliikibwa mu ddwaliro kati ndi mu conference njogera bino. Kugamba waliwo okubuzaabuza naye nga byonna gavumenti y'enaalemu olw'obwavu bwetadde mu bantu yembeera efaana bwetu era tajja kwewunyisa mu nnaku 5 oba mu mwezi gumu nga oli egiri ennyini simbwa atayogera birala. Well, President Museveni bwe yabadde ayanukula ebigambo bya simbwa yagaye nti bo nga bali mu byokwerinda babamanyi bulungi mu abavuganya n'ekigendererwa kyammwe ekyokutyoboola ekifaananyi kya Uganda. Maybe bwe mbasobola okwogera ebigambo bye verbatim yagambye we in security system abali mu byokwerinda we know that at the right time we are going to expose the bogus group, the opposition. They go talk with Europeans to see how to force Uganda to be a foreign puppet, but they don't know how strong the NRM is. So abali byokwerinda babamanyi era saawa yonna bagenda kubaanika. Kijja tukola bulungi nnyo bagenda kubaanika ebigambo bya President Museveni abituukirize. No, nkiddamu kijja tukola bulungi nnyo kubanga bino bye mukola okusinza ku president ensi bamanyi era mugenda kwanikibwa. Njagala bwana Kungu tewali kukisa na kukweka ekintu bwe kibeera kubanga nze bwe twalwanirira abantu abali mu safe houses ez'enjawulo ne bavaayo mwana wattu abasinga obungi tetwali tetubamanyi nti naba opposition abasinga obungi ate bagabe NRM nga bali mu safe houses abasinga obungi bannayuganda ab'enjawulo. Kati president bw'agamba nti bagenda ku-exposinga mpozi ye yennyini agenda ku-exposinga kubanga amanyi bulungi nnyo nti balina safe houses ze nayita unsafe houses mwe batulugunyiza abantu era report says azirina bulungi nnyo. Gavumenti kiri ku record safe houses ze bateeka abantu baziteekayo kutulugunya abantu. Kati wagamba nti agenda ku-exposinga alowooza nopu fe tulina akafo tulina otereka bannayuganda ne tubatulugunya. No, but government emwevuddeyo nnyo ng'evumirira abatulugunya. In fact, to be very specific, President Museveni nzijjukira waliwo ebbaluwa gye yawandiika mu 2017 ajenirako kopi eri ba security chiefs ab'enjawulo mu ggwanga ngaga nti mulekeraawo okutulugunya abantu kubanga mubeetaagamu evidence nagamba kimenya mateeka. Kati gavana nti gavumenti yeemu ate yetulugunya abantu babikola kubikkako boogera birala bakola birala. President Museveni nze nzukira nti mu parliament y'omwenda nga waliwo kikwata basiraamu ekingi n'okubakwata nga tebalina musango gonna n'ali maaso ku maaso ng'abaka parliament twali tumusinkanye ne mugamba nti President Museveni abannayuganda bangi batulugunyizibwa n'okusinga ddala basiraamu. President n'atandika okuyita Minister wa Internal Affairs naga tetwali kutulugunya abantu naye nga byonna bimanyi bigenda mu maaso era okuva olwo tekyagamba nti kati okyali kutulugunya abantu. N'olwekyo President bino abyogera kubanga akazito kamuyinze reports zigenze wala nnyo mu nsi yonna ez'okulaga nti bannayuganda batulugunyizibwa. Kati ayagala kuteekawo mbeera yalaga nti fe tusobola kutulugunya ayogera birala akola birala. Bannayuganda bali mu makomera batalina nsonga, bannayuganda bakubiddwa basibiddwa awatali nsonga yonna bali mu makomera g'amagye ng'ate Jamiru mukulu akulira ADF gy'agamba esinga okutabanya eggwanga ali luzira naye nga bannayuganda bala bali mu kooti ez'amagye. Nga tugenda okuwumulamu Honorable Nsegumire bwe kibanga omusajja ono byayogera Moses Simbwa bituufu nti yalimbibwa n'ataalibwa ebweru w'eggwanga system neetamanya security system neetamanya kino tekiraga bunafu mu gavumenti. Not at all. Olwaliro twogerera America bassa abasirikale 3 ne balumiza abasirikale 34. Weyagala kungamba nti security ne intelligence network ya America nafu nnyo. It happens. Bibeerawo
bibeerawo ng'omuntu omulala yenna omugezigezi bw'aba ayagala okubaako kyakola n'asala amagezi ngeri kiki bwakikolamu. So that is not the point. Security inafunyo, security y'eggwanga y'amaanyi, n'intelligence networking y'amaanyi. Olumu abantu babaleka nti agenze ku bibye because mu achievements government ya NRM zekoze mu myaka gyonna gyolaba ezimu ku achievements kwe kuleka abantu okukola bye beetaaga. Well, honorable, it's one of the achievements. Gomwe nyino tugenti mubamu ku banoonyezebwa bali bweru w'eggwanga. Yes. Naye nga government erina intelligence system eri strong. Yes. Gyoyogeddeko tesobola kutrackinga bano bafuluma batya eggwanga. Tesobola kuvaayo nega nti gundi gwe munoonya ali Canada era yafuluma eggwanga olunaku bweru era yayita wano. Bwana kungula batulaba yakyogera era it is an open secret nti abaana bonna abantu bafuluma kubanga nkigambye nti one of the achievements government ya NRM zekoze one of the achievements kwe kuleka abantu okukola bye beetaaga. Nibakola bane beetaaga kati kusimbwa bagenda mu conference. It's an operation conference in Kenya. Like, please genda nibamuta kubanga tane musawo gwakoze agenda kwogera ayogera byayagala okwogera. Abantu bugana kubangi aba members ba NUP n'abalala bonna bagende mu America bagende Canada bagende Bulaya nibakola byonna nibogera against the government nibogera against the country nibamala nibakomawo ahugamba nti government etulugunya abantu era nga n'ekiwandiika kitte mu America naye nga talagaako diri lwali bamutulugunyizaako. So ebyo tuwogerako nti tulakinga that patriotism regardless of kibiina kimukola ki bwe tuva ebintu bingi ebikolebwa bannaffe ebyandibadde nga tebikolebwa olabe abantu sente ezandibadde ziva mu World Bank n'awala wonna ezimu zistopingiddwa lwaki olw'ebigambo bannaffe bakola ki bibatwala ate bitali bituufu ebitundu byonna ng'ababaka baffe abali mu bitundu ebyo oba obuweereza bwongedde okubeera obw'amaanyi n'ensonga ezikwatagana naddala ku muntu wa wansi zongedde okukwatibwako n'abantu n'obulimba bwe baleeta nga buvuddewo tusobolera ddala bulungi because kati abantu batandise okulaba objectively nti gavumenti oba omukulembeze gw'ennonda agenda kukola kisikwogera si mboozi si kunyumya kukola ebikolwa nga biri ku ground nti ono ddala mukozi agenda kusobola okutujjayo okwongera okunula ekitundu kyaffe asobola okubeera nga akola 38 years down the road emyaka 38 nga muli mukulembeze Busoga kyekimu ku bitundu bya Uganda ebikyali ebyava ennyo ekigenze wala. Ekyo si kituufu nti Busoga byemu ku bitundu bya Uganda ebikyali ebyava ennyo si kituufu. Bw'otugenda mu Busoga n'otunuulira towns n'otunuulira infrastructure kati eriyo yanjawulo nnyo okusinga ku myaka egy'emabega gyonna in terms of for instance bw'otunula ku nguudo gwe njagala oŋŋambe ova Kampala otambule ogende paka oyitemu okwate Tirinyi Road okwate luddawa yonna ojja kusanga enguudo nungi nnyo nga ate kimu kubikulaakulanya ekitundu enguudo bw'otunuulira amasannyalaze mu bitundu ebyo awamu bitundu ebintu mutaali muli amasannyalaze gye gali bw'otunuulira amalwaliro gye gali ebyobulimi gyebiri bino byonna bibanga gyebiri honorable lwaki ekitundu kya Busoga kyagaana Mwami Museveni at least mu kalulu ka 2021 nedda kati politics akyuka njagala nkuwa ekyokulabirako mu 2016 mu northern tetwakola bulungi NRM ne 2021 twakoze bulungi so politics agenda akyuka okusinziira ku mbeera ezibeerawo bw'osanga balativu ng'alimbalimba oyo ng'asooka awabyamu abantu abatono bwe bamaliza ne beetegereza kati twakola nsobi nga bakomawo ku mulamwa. So n'olwekyo njagala nkutegeeze nti Jinja nga bwali oba Busoga nga bwali omulundi guno bamaze okutegeera era agenda kudda ku mugendo. Wala nga twogera ku Jinja yayitibwanga industrial town ya Uganda ebimu ku bintu byotakyasobola kudda mu kwogera mu kaseera kano osuubira abantu mu kitundu ekyo bakyasobola okubeesiga kungu n'abatulaba eggwanga ligenda likyuka era likula eggwanga teriyimiridde teriri stagnant eggwanga litambula n'ebitundu ebirala byonna bikuze kati factories ezalinga ejjinja ojja zisanga emukono factories ezaali ejjinja ezimu ojja zisanga eggulu ndojja zisanga Arua ojja zisanga embalala ojja zisanga e Masaka. So n'olwekyo okuexpanding eggwanga n'okulaakulana tetusobola kuba na factory na town emu yokka nga erimu factories no way. Eggwanga okukula buli kitundu kyalyo kirina okubeera nga kirina ebintu ebifaanako bwe bityo bisobola okuyambako okulaakulanya eggwanga lyalyo. Ogambye President Oyani
owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina kyo president w'ekibiina kyange president w'ekibiina kyo president w'ekibiina kyange kubanga Segumira akimanyi nti entebe yaffe batukuba busu ekyo sikimanyi tompaayira batukuba busu okay president wo mwami Kyagulanyi yakola bulungi nnyo mu bitundu by'ebusoga eno emikolo gino gye gyabadde NRM ewera okukibajjako mu kalulu akaddako aka 2026 kino okyogerako kyaki kyenjagala okwongera okutegeeza muganda wange Segumire records ziba record mu bitabo byonna bw'ogenda nocheckinga mu bannaffe aba National Bureau of Statistics bakulaga bulungi nnyo busoga kyeri mu bwavu era n'abasoga abava ebusoga bamanyi bulungi nnyo nti obwavu obuli ebusoga nowe media sena butugamba ebyamakole agambe sikituufu abadde ayogera ku nguudo kugambye bw'otunula oluguudo luva e Kampala yitagenda abasogga no bagamba enguudo yes ng'omwana we tasomye ng'omwana we tasobola mutwala mu ddwaliro nga talina kyasobola kulabirira abantu be tojja mugamba luguudo ng'abaana be bali waka n'olwekyo ekyo kyokugamba nti enguudo zikoleddwa twagala kutunuulira records eziri mu National Bureau of Statistics eziraga position y'obwavu mu busoga nga bwefaanana olwaleero njagala mbategeeze basewo ne bannyabo abasoga oba Lusoga region okulonda owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yali message nnene ate nze ndabira ddala nti olwaleero ate abamulonda luli kati ate bagenda kusingawo kubanga tulaba n'abaali ababaka bonna batandise okujja mu NUP nkugambye ekyokugamba nti president agenda kukyusakyusa mu mbeera y'abantu b'ebusoga kizibu kuba bino aluddewo ng'abyogera kiringa kyakulwanyisa nguzi kulwanyisa enguzi lwafuuka oluyimba naye nga bo bennyini be bafukirira enguzi okulaba nti egenda mu maaso olwekyo abasoga bamanyi kye baagala era nkasa bulungi nnyo nti omulundi guno obulamu bwe bubaawo banaaba abalamu insha Allah mujja kulaba nti obusoga ate ayongedde okwongera okugenda mu position olw'embeera gye bayitamu olw'obuzibu bwe bayitamu olw'ebintu bibadde bawa n'akasente ekyasobola kubeera nga bitambula. Honorable Segumire mu myaka 38 muyina bye mukoze muyina n'ebigaanyi ku bigaanyi mukyasobola kugamba kyeggwanga nti mugenda kubitereeza after 38 years ate batulina byetukoze mwasuubiza okumalawo obukenuzi mu ggwanga nga mwakajja myaka 38 emabega saawa eno alipoota ya IGG gina eyasembyeyo eraga nti eggwanga lifiirwa 10 trillion shillings buli mwaka mu Uganda. Alipoota ya IGG mu gavumenti yaani ani yakoze ripooti eyo era asaavinga gavumenti ki kitegeeza nti tukyayina moral authority okulwanyisa obuli bw'enguzi kubanga ne officer waffe ne minister waffe ali mu gavumenti yaffe ayogera ku nsonga eyo okuddamu bannayuganda ffenna obuli bw'enguzi tebuli mu NRM yokka obuli bw'enguzi buliwo mu Uganda yonna ne mu nsi yonna tulwanyisa bulwanyisa okulanga bukola nga bukendeera bw'otunuulira Uganda emyaka 38 gyoyogerako tulina ebyenjigiriza bitunuulire twalina universities meka kungu katulina universities meka twalina colleges meka tulina colleges meka private schools ne government schools zeyongedde okuva ku myaka gye twalina bw'otunuulira infrastructure enguudo zembadde njogerako omukulu zagambye niwankubadde gyeziri naye ate obwavu tebukoze eki naye nga tukimanyi bulungi nti infrastructure kyekimu ye driving force esobola okuyamba economy y'ensi okutambula n'abantu okukulaakulana kubanga ne bwona producing ekintu kyonna nga tekisobola kutambula kuva from one place to another tojja kusobola kutunda na kufuna sente ne bwe tukola infrastructure kitegeeza tulina step gye tukoze eki kyetutambuddeko tunuulira East African Federation okwongera okugaziya population kubanga tukimanyi nti where there is demand where there is population there is demand bulwa nga aliwo abantu abangi demand ekola ki ebeerawo twongedde okugaziya okusobola okulaba nga tukomyawo tugulawo obutale bannayuganda basobola nga bafutunda ebintu byabwe mu areas in a bigger area mu bitundu ebinene mu mawanga gonna tutadde abannayuganda basobodde okuba buli abaako kyayagala okugenda okukola genda okole omala okuleta ki oyite sente so nolwekyo kinjaba okutegeeza bannayuganda abatulaba ne muganda wange Sebagala nti ebyenjigiriza abimanyi bulungi ali mu education sector akimanyi bulungi nti n'essomero ly'amaanyi naye ly'amaanyi ku ki
kubanga gavumenti etaddewo enteekateeka emusobozesa okukola ki okubanga bino haji gwe tobiraba gavumenti ebasobozesa okukola bino wali mu parliament emyaka egisoba mu 2 cutters of democracy okusinziira ku Honorable Nsegumire gavumenti ye eya NRM gwe yaleeta ate yerabiddewo Honorable Nsegumire ti gavumenti eno yaleeta n'amasimu zino yezireeta gavumenti eno yereese ebintu bya social media gavumenti eno ebyo njagala biteeke byerabidde okukola gavumenti eno ekusobozesa n'okuzaala wigamba waliwo ebintu byolabira ddala nga Honorable abyogera nga manyi bulungi nnyo nti ensi bwetyo bwegenda ekola ki ekiuka kati bwongamba olwaleero olwokuba nti katuli mu mulembe gwa social media noga ti NRM yakoze eki yebireese njagala nkutegeeze bassebo ne bannyabo ebintu emyaka 38 ebintu NRM byekoze emyaka 38 President Yoweri Kaguta Museveni tubadde na president 9 mu ggwanga lyaffe Uganda naye aba president 8 bakozesa emyaka 24 aba president 8 bakozesa emyaka 24 okubako impact gye bakola ku ggwanga lyabwe Amini eka yalina emyaka 8 naye bw'olaba Amini emyaka 8 byeyakola n'obigeraageranya n'emyaka 38 President Yoweri Kaguta Museveni byakoze okwata ku ttama n'olwekyo tukakasa bulungi nnyo NRM myaka 38 yes tusobola gamba tena kyekoze naye kyekoze kiyandikoze tusuubira ddala bulungi nnyo nti okuba kutambula oba bubonero ku 10 NRM ebbanga lino njiwa obubonero 36 kanfune ku simu producer ajja kusaba mpa essimu 2 zokko 3 tufunzefunze enteekateeka olunaku lwero haji bwana kungu mbadde ntegeeza muganda ng'oyo nti gavumenti ebyokuzaala yateeta embeera okugema abaana bafiiranga musanya abaana bafiiranga musanya nkyogeddeko bafiiranga musanya naye gavumenti olwaba population gye tulina kati olwokuba nti abantu tebakyafa nga bakola ki nga bazaalibwa ekirala njagala nkutegeeze nti Amini kyayogerako yakolanga ku population ki emyaka giri abantu benkananga batya vis-a-vis neyo tukola ki nebitulina kakati ebyetaaga byalinga ki ekyokusatu jinja gye tugerako oba Busoga tugenda kugijja olwansonga tuli mu kutalaaga eggwanga lino nga Ssaaba Minisita ali mu kutambula atwala kye bayita Agricultural Expo era nga 17 Agricultural Expo egenda kuba mu Busoga byonna ebintu byonna bikole ki bigende basobola nga bagongweno okuganyirwamu mu nteekateeka ya gavumenti abantu bawesimu babiri bokka tubeere nga tumaliriza program ey'enkya olunaku olwaleero Haji Sebagala ne Haji Nsegumire. Hello Adam Sebo wasuzo kya sebo